Kyovula ekintu ensonga eno etawanyanya abayisiraamu ensonga ya Trinity oba ey'obusatu. Bagamba nti abakristaayo bwe balina obusatu, balina simanyi kitaffe, balina omwana, balina omwoyo mutukuvu, balina bakatonda basatu, ne mwogera byonna. Naye ate ne Qur'an eraga oba ensomesa y'Ekiyisiraamu ti Allah akolera mu busatu. Nga tumaliriza Sheikh Sematimba, mwe abagenda mu maaso n'okutulaba, njagala okubasaba mukomentinge, musharinge vidiyo eno, mugitwale oba mutaginge Pastor Jamada n'endiga zonna muzitaginge, na buli yenna bwekikwatako abeere nga vidiyo eno agiraba, olw'ensonga nkulu nnyo etegeeza ebintu ebyo byawandiikibwa nga bwe tuzze tutambula. Pastor teyakomyawo, yatuuse ku kya shahada. Nga tumaliriza twamaliriza oyo yetaaga kukola ki kumunyonyola kigambo ku kigambo nga sinnatuuka ku kya shahada kasooke nzirimuko emabega ku Trinity keyabadde ayagala okuyisizaawo mu shahada. Trinity nsooka omukuleko mu Qur'an essula ejja kuba yakutaano aya y'ensanvu egamba ebigambo bino mazima bawakanya Katonda abo abagamba kati sooka osibemu Katonda. Allah mu Qur'an atugambye nti lakad kafara alladhina, ensonga lwaki ebisigadde byonna tusobola okubiteeka wabbali, naye ekiyitibwa gwe kuvaayo n'oleeta ng'ogezaako oyagala okugattakanya shahada ebirimu ebitundu ebirimu ebimeka ebibiri, n'oleeta ne Ruuhul Qudusi naye omugatte kwani ng'ate ogamba nti biri mu busiraamu mbwate ffe tunabitegeera awo tusinga obunnakakonko. Lwaki Allah atugambye nti lakad kafara alladhina qaalu, omaze okukaafuula, omaze okubeera mubabuze, omaze okubeera omuwakanyi, omaze okubeera atakkiriza aluwa. Abo bagamba nti nabagamba batya mazima Katonda wakusatu ku basatu. Buli bw'ogamba nti Katonda ali omu mu busatu oba basatu mu omu, kyatugamba nti wakusatu mu basatu, wakusatu mu omu oba omu ku basatu. Oba ntegerekesa bulungi kubanga ebyo byonna ebintu babireeta abasajja abo nga bibatawaanya. Muli kasiko okyogera bwotyo oba okoze eki, oba omaze okubeera mu bawakanyi, oba omaze okubeera mu baguze, oba omaze okubeera mu bantu abali awo nga mu butuufu tebakkirizaako ddala bw'omu bwa Katonda. Nti wakusatu ku basatu so nga tewali Katonda mulala, olaba wakumawo atunyweza otegeere nti bino ebyobusatu buno tebiriyo mu existence. Ayitibwa Katonda ali kiki? Ali omu. So tewali Katonda mulala yenna, wabula oyo Katonda ali omu, wabula oyo Katonda ali omu yekka omutonzi. Katonda ali yekka ayitibwa omutonzi, ali yekka. Togenda kumusiŋŋanayo yamuyambako nga twakirabye dda, togenda kumusiŋŋanayo mubeezi nga mu byogera eyo kyono yali mubeezi waani wooli. Ebyo tabiriiko, byonna ebisigaddewawo biki? Bitonde. Owulidde eyo Qur'an etubuulira sitandi yaki? Sooka osomeko mu suratu Az-Zukhruf essula eba ya 43 onsomereko aya 15 egamba etya? ne bamuteerawo Katonda mu baddu be ekitundu. Omuntu yenna bwe yakwata ekitundu mu bitonde bya Katonda ne bagamba nti abo baana be, n'ogamba nti oyo mwana wa Katonda. mazima omuntu mukafiiri, omunyazi, atasiima, omweyolefu. Oba omaze okuyingira mu baki? Mu bakafiiri, mu bunyazi, mu butasiima, okubeera Katonda amaze okulaga okuva ku lubereberye bannabbi bonna abajjanga. Allah atuga nti walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaaguut. Mukulira essula eba ya 16 aya ya 66. Otegeere Qur'an tuli ku kigambo Trinity. Muganda wange Jamada mu Adamu kati kubanga ali muganda wange musira mpaka mwaka gw'83 ebyensi byakola ki? Byakusika
kati komaweeka ensi togenda kugimalako nga luli walina ettutumu ligenda lifa kyovuga wakomyako ku media naye byokomerawo byonna tebikyakugasa kati ebiseerayo byakolaki byaggwako ekisingako obulungi kusira mukokonowoki eka nga tolinafa obudde tolina kubanga okimanyi naawe tuwobifiiramu ebyo kiki tabbu Satumukaaga era mazima twatumanga mu buli kibiina tutiseeri twatandikira sekati kyannyonnyodde sekati kyannyonnyodde twatumanga mu buli kibiina omubaka abalagire nti abalagire ki musinze Katonda mwegeko okusinza abo bulimba musinze Katonda yekka mwegeko okusinza abo buli nabbi yenna ekiyajjanga nakyo ne mubo mulimu oyo Katonda gwe yaluŋŋamya mubo mulimu Katonda bwe yaluŋŋamya era mubo mulimu oyo gwewakakatako obubuze tetondyagadde obirimu abo abakakatibwako obubuze kumaweeka nga okyasobola okukola akatambi ako nofuna akwanukula oba okoze eki oba owonye okufiira mu bubuze kale mutambule mu nsi mutunuulire engeri bwe yali enkomerero y'abalimbisa ababaka togezaako okulimbisa Katonda togezaako okulimbisa babaka be abakulu Yesu tamulimbisa togezaako n'olimbisa Yesu toliyo mubaka yenna nga seeka bwagambye yeyogera ku bya Trinity olidde sooka omukwatireko mu Bayibuli onyeddeko mu kitabo ky'Abakolinso essula ejja kuba ya 12 Abakolinso essula ya 12 gituuse tandike ku nnimi olwokuna wagamba ebigambo bino wagamba nti naye ki waliwo enjawulo n'ebirabo naye omwoyo ali omu olaba kati batutuuseyo ku mwoyo mutukuvu oyo mwoyo mutukuvu ali kiki ali omu tomugattako birala ali kiki ali omu era waliwo enjawulo z'okuweereza kati waliwo omuweereza oli agambye nti sajja kukolaki kuweerezebwa waliwo n'enjawulo z'okuweereza era Mukama waffe ali omu noono Yesu ali omu tomugattako biki birala era waliwo enjawulo z'okukola waliwo n'enjawulo z'okukola ono eyatukola eyatutonda naye Katonda ali omu akola byonna mu byonna olabye bagenzi be bitwawulidde batwawulidde mwoyo mutukuvu ali omu yekka tomugattako biki birala Yesu mu buweereza bwe ali omu tomugattako biki birala ne Katonda mu kukola kwe ali kiki ali omu oyo omu yakola byonna kati tubabuuza abaffe Trinity mwagijjawa mutandikirawa okuleeta kiki Trinity ntegerekesa bulungi kati netugenda ku kyogambye ekyaki ekya shahada shahada kigambo shahada kya Luwalabu kitegeeza ki kitegeeza kukakasa tukakasa nti Katonda yatonda kiki eggulu n'ensi ali omu nsomerako mu ssula ya 8 Suratu Fatiha gituuseemu 48 onsomera aya 26 wagamba ebigambo bino mu kiseera awo abo abaagaana okukkiriza bwe bassa mu mitima gyabwe obusungu n'obukambwe ebyobutamanya kyokka awo ye Katonda nassa obukakkamu n'obutebenkevu bwe ku mubaka we ne kubakkiriza n'abanywereza ku kigambo eky'okutya Katonda ekyokukkiriza n'okwatula nti tewali asinzibwa wabula Katonda yekka. Olaba ekigambo kye tunywera nakyo kyetutambula nakyo kyekyokukkiriza ne twatula nti ateekeddwa okusinzibwa ali omu era bw'omugattako ekirala n'osinzaayo ekirala oba okoze shiriki oba omugasseeko omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Katonda yali muntu nga ffe era Allah n'amujjulula naffe tugenda okukola ki okujjulukuka kati aboogera essaawa zino mu myaka 5 mu maaso nze ffenna abali wano ku mmeeza tuyinza okuba nga tewaliwo n'omu akoze eki aliwo nga Allah amaze otukola ki otujjawo ffenna
eyo process eyo eyitibwamu buli kitonde ekiyitibwa omuki omuntu tuli bitonde ntegerekese bulungi ye nasigala nga ali omukiki mu bwomu bwe tagattibwako kintu kirala kyonna bwetudda ku shahada gye waleese kyekitundu ekikoze eki ekisooka ekitundu ekyokubiri tulina kukkiriza nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam genda musootu muhammad aya eyokubiri allah agamba atya aya eyokubiri muhammad ana musanvu aya eyokubiri esoma n'abo abakkiriza ne bakola emirimu emirungi tulira ne bakkiriza ebyo ebyassibwa ku mubaka muhammad ne bakkiriza ebyo ebyassibwa ku mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabo ge mazima agava eri mukama waabwe mpulira katonda asangulawo ebibi byabwe n'alongoosa embeera yaabwe mufe mu kukkiriza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuba tunoonya allah tusangulako bibi byaffe era tulongooseza kiki embeera zaffe nowulidde nga muko ekyo kyatugambira mu suratu imran aya eyasatumuemu ti qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum tukayo satu mwemu wagamba ebigambo bino wagambe tuwulire asatu mwemu gamba abantu gwe muhammadi nti gamba ono ali ku biragiro waliwo amugamba agambe kuba yali mubaka wuki yali mubaka mubaka egamba ati agamba abantu ki nabo abantu gwe muhammadi nti bwemumbanga mwagala katonda mungoberere olwo katonda abaagale ono katonda abaagale olaba wabyawudde waliwo okubeera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga woba mugoberedde allah agenda kwagala katonda agenda kwagala era abasonyiwa ebibi byammwe mukyo nga tunoonyamu nga woba mugoberedde ebibi byo tugenda kusigaza nakimu kirira era abasonyiwa ebibi byammwe ne katonda musonyiyi musaasizi kuba tuli bitonde kulla ibn adamu khata wa khairu khata'in at-tawwabin tuli fenna tubyawudde ono muhammadin sallallahu alaihi yali muntu tuli fenna maliriza nakanyomero ka muhammadin sallallahu alaihi wasallam somerako mu suratu kahafi aya esemba 10 Suratul Kahfi aya 10 atugoberera tambula naffe saidi awo wagamba ebigambo bino magambe 10 mu Suratul Kahfi agamba nti gamba nti avaayo atutegeeze muhammadi kiki yali tetumugatta ku allah mazima nze ndi muntu nga mmwe muhammadi ono sallallahu yali muntu nga ffe watumiddwa gye ndi nti era allah yamutumiranga bino byatukwasa yamutumira ki mazima katonda wammwe mazima katonda eyamutuma aliki ye katonda ali omu mu bwomu bwe kirira n'omuntu yenna asuubira okusinkana mukama we ateekwa akola emirimu emirongoofu mpulira era tagattanga okusinza mukama we kintu kyonna basoose kutwaga kitiibwa kya nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mubaka ate omuntu olwo katonda najja n'atweyanjulira nti n'atwanjulira katonda gwasinza nga tulina mumusinza kiki mu bwomu bwe era nga buli omusinzi ng'omugattako ekirala nga wemugatta ku yesu olwo oba okoze shiriki oba omugasseeko nkulu jamada awo tuli oba obitegeera simanyi naye njagala obitegeere obanga akasaato kyalina nze nawe tetukalina tweyambisa omukisa guno tutereere n'abalala mufaanana mutereere musemuke muwone musomaje nsomerako mu 17:3 Yokaana yali muzigi ya yesu yennyini agamba ebigambo bino agambe tuwulire agambye nti buno bwe bulamu obutaggwawo buno bwe bulamu obutaggwawo yenna tayagala genda mu geyeena wuliriza message eno yesu agamba ki
buno bwe bulamu obutaggwaawo, buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. Gwe maali eyo olina okutegeera nti Yesu okwetako ekigambo kino amazima. Amakulu yamanya nti waliwo bakatonda ab'obulimba bangi, nti waliwo Katonda omu ow'amazima. Waliwo abalugenda okuyita bikapa Katonda, naye ow'amazima ali kiki? Ali omu. N'oyo gwe watuma Yesu Kristo. N'atulaga ekitiibwa kye. Ye baatuma muki? Mutume. Bamutumye ngaani? Ng'omuntu. Genda mu Yokaana 8. Yokaana 8. Bamutumye nga muki? Muntu gabeeranga ku Katonda era talibeera. Agamba ebigambo bye. Agambe tuwulire. Naye kaakano musala amagezi okunzita, nze omuntu awulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Mpulira. Ibulayimu gwe yakola bw'ati. Ono Yesu yali muntu. Byatubuulira yabiwulira eryani? Eri Katonda. Osekedde nga byamazima yabiwulira eri Katonda, so si nti naye Katonda. N'omusumba namubuuza ekibuuzo era kyenjagala nze ate okuwunzikirako. Namubuuza ekibuuzo twali awo mu lukuŋŋaana e Bwayizi. Namugamba naye kuno ku nsi ebya Yesu okuba Katonda bikoze ki? Bibuze. Yesu okubeera Katonda bikoze ki? Bibuze. Webibeera nga bibuze Yesu okubeera Katonda. Kati mbuulira mu ggulu aliyo ngaani? Kubanga mu busiraamu tukakasa nti Yesu ali mu ggulu, nabo bannaffe bakakasa Yesu ali muki? Ali mu ggulu. Olidde nibabuuza kati Yesu mu ggulu aliyo ngaani? Olina kuba n'akakule wallahi awo nkutuuse kati aliyo nga Katonda ddala. Kubanga yavaayo nga kati Katonda. Nemugamba nga tonagenda ku kino kati soka olageyo olunyiri nga avaayo nga Katonda. Daga nedda kasooke nkwano okole kino era byandeetera era nga tebiraga nti kiki? Katonda. Nze ndimulagayo olunyiri lumu binira mpunzike nalo seka namaliriza n'ebisigadde. Soka onsomereko mu kitabo kye bayita ekyabikolwa by'abatume kyekiddwano ku Yokaana bikolwa 7 5 wagamba ebigambo bye. Wagambe tuwulire. Wagamba nti awo bwe baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe, ne balumirirwa obujiji, naye bwe bajjula Omwoyo Omutukuvu. Kati Mwoyo Omutukuvu ono ekitonde obutonde ekimala okujja kikola kiti? Bwe bajjula Mwoyo Omutukuvu agamba n'akaliriza amaaso mu ggulu, n'alaba ekitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda bwe kiri. Ne Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Nga ne Yesu ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwani? Ogwa Katonda waali. Waliwo ne Yesu ono ayimiridde ku mukono ogwaki? Ogwa ddyo ogwa Katonda. N'agamba nti laba ngenda mu katini ogenda mu maaso kwatawaawo. Wano waliwo Katonda atudde ku ntebe ye. Waliwo amuyimiridde wano bw'otunuulira Museveni wabeerawo amuyimiridde wano abeera ani? Muhoozi. Anti abakola ngaawo abeera bodyguard. Ntegeregese bulungi. Abeerawo nga bodyguard. Amakulu ono gwe muyita Katonda olwaleero eri aliyo nga bodyguard. Kiwulidde? Kati mumudde Katonda ate muli ku bodyguard gwe mukoze eki? Ate gwe mukulembeza. Tewaleero lyaz'amaanyi n'oyingira mu nnyumba noba wakonkona, bw'amaze okonkona bagamba omukozi najja nti kiki? Anti kakati nyinimu naakola ki? Najja alabe ani akoze eki? Akonkonye. Bw'atuuka ku mulyango olinaye munsonyiwe badde nsaba ku mazzi. Nyinimu alagira omukozi oyo muwamaki? Amazzi. Oyo muwamaki? Amazzi. Nyini wali netulya wali mu ntebe ye. Omukozi n'agenda n'akola ki? N'aleeta amazzi n'agawoona ageetaaga n'amala okunywa. Ono amaze okunywa ne yeebaza omukozi. Naye ebyo yakoze ki? Eyawadde ekiragiro eky'okumuwa amaki? Amazzi. Kati bannaffe embeera gye bakoze eki? Gye balimu tibeerabira nyinimu n'adda kubaki? Ku mukozi. Ono bakugambye nti aliwo nga ki? Bodyguard. Kirira munoonyerero tegereko ekitiibwa kye mu ggulu kyalina. N'agamba nti laba tunuulidde eggulu nga libikkuse n'omwana w'omuntu. Omwana w'omuntu y'ani? Yesu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kati lwaki mwebusaabuza? Webeera nga tuyite gyeri
omye bandigane netulaba Katonda bameka babiri nga bayimiridde oba ntegerekeza bulungi oba nga batudde oba omuntu atudde omu nga akoze eki ng'ayimiridde okwo kuba kwebuzabuza baganda bange kino Yesu kitonde nga mmwe ekyenjawulo ye kyalina nti yatondebwa mu maama awatali ani taata ekyo tekimufuula ate Katonda ekyo tekimufuula kiki Katonda awo tujja kugenda nkanyumira akalala kansooka ende kusatula amazzi katuwunzike nga tuwunzika nze nja kusooka kusekerera bannaffe abo abeekuba engalike buli olukya bw'ogamba nti bakatonda bali 3 ate n'omala n'ogamba nti omu yafa kitegeeza Katonda yafaako ekitundu omuntu bw'afaako ekitundu abeera ki kiba kibudubudu aba asigadde mulema okugulu kuno kwafa manyi okugulu kwange kuno kwafa kati ntambuza muggo kati ogamba nti Katonda mwana yafa ekiseera ekyo ng'ali mu ntaana kitegeeza Katonda yali kiki yali wa kitundu yali tawera kwata akagaali kajjeko omupiira kaba tekakyakola ki tekakyawera naye ekyo tekiba kitendo kya Katonda omugulumivu ebyo tugamba tebiriiyo ne common sense tekola ki tebikkiriza tuddeyo ku nsonga gye yagambye ya shahada nze mwewuunya nti yagezezaako n'okugyogera mu Luwarabu naye n'amakulu ndoza abadde tagamanyi kyobula byadde ayogera nga bikontana n'ebyakola ki n'ebyanyonnyola byasomye bikontana n'ebyo byakola ki byadde anyonnyola waliwo ekitabo kino katukisomemukko Albayanu fi Arkani Liman kyawandikibwa Dr. Yusufu Karadhawi bw'ogenda ku peegi 151 waliwo omuti ogugamba nti wujubul imanu birusul alayhimu salatu wassalamu sheikh ogenda kutuvuunulira n'agamba nti al imanu birusul rukunun min arkani l iman n'agamba nti obukkiriza mu babaka mpaji z'obukkiriza n'agamba nti al imanu birusul okukkiriza mu babaka jamian awamu duna tafriqin bainahum nga tobaawuddemu rukunun min arkani l iman mpaji z'obuki kati ffe bwe tuba tukkiriza ababaka tetukkirizaako nabbi Muhammadi yekka sallallahu alaihi wasallam bannabbi bonna tubakkiriza kati olwo ye kyagezaako okugamba olwo bakatonda bafuuse oba bameka olwo kubanga buli nabbi bwafuuka Katonda bakatonda babafuuse bameka kubanga buli nabbi yenna eyajja ku mulembe gwe agamba mukkirize Katonda nange munzikirize kati ekyo kyatamanyi n'agenda maaso nti qala taala n'atuwa obujulizi nti Allah yagamba amana rasulu mukkiriza ababaka bima unzila ilayhi nebibasiddwako amana rasulu mukkiriza ababaka mukkiriza omubaka bima unzila ilayhi ebimusiddwako amana rasulu omubaka yakkiriza ebimusiddwako min rabbihi ebyava eri Allah we walmuminun abamu n'abakkiriza kullun amana billahi bonna bakkiriza Allah wa malaikatihi malayika be wa kutubihi n'ebitabo be wa rusulihi n'ababaka be la nufarriqu baina ahadin min rusuli tebalina n'omu baawulamu wakati mu bo ababaka tetubaawula pasa jamada babaka bonna tubakkiriza tosibaako nabbi Muhammad okwagala okumuteeka mu kufuru n'agamba nti wa ayyuma insanin farraka bainahum fil iman
omuntu yenna kasita abaawulamu tetukkirizaako bano bate tubakkiriza fa amana bi ba'd al anbiya wa lam yu'min bil ba'd faqad kafara kufran sarihan bin nass qala ta'ala inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi Allah subhanahu wa ta'ala nabo bakabe wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi nayagala atekewo ekkubo wakati wa Allah nabo bakabe wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd nibagamba tukkirizako ebimu ate ebirala tubiwakanya wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila nayagala wakati awo batekewo ekkubo bagala okutambuliramu ulaika humul kafiruna haqqan biwakanyi ebyaddala kati bw'oyawulamu mu bannabbi oba ovudde mu ki mubukkiriza kati bwe bw'ogamba nti omu yekka oyo omu sebo ddayo osome Qur'ani ddayo otegeera obusiraamu n'agamba nti wa innama kullifa almu'minun bil imani birrusuli jami'an nakakasa nti kiki wa innama kullifa almu'minun bil imani birrusuli jami'an abakkiriza babeeranga bateekebwako ennati eyo ntize condition ntize mass tebalina okukkiriza abakkiriza bateekebwako akakwakkulizo okubeera nga bakkiriza bannabbi bonna min ghairi tafriqin bainahum nga tebalinaawo mbeera yakwawula wakati mubo lianna ddiini alladhi kubanga eddiini eyo arsala Allahu bihi jamii ar-rusul nga eddiini eyo bannabbi bonna Allah mu yabatumira wahidun yali eddiini eriemu fi usulihi mu kikolo kyayo wa huwa al-imanu billah wal yawmil akhir kukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero kati aleme kugamba nti olaba ogamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad olaba nga botaddeko muhammad wa ana isa rasulallah wa ana ibrahima rasulallah wa ana dawuda rasulallah wa ana bannabbi bonna ffe tubakkiriza tekibafuula bakatonda era buli nabbi ku mulembe gwe abantu bakkirizanga tukiriza katonda ne nabbi waffe gundi tukiriza katonda ne nabbi waffe gundi kansembe aya 2 eza Qur'ani nsomera surat al-Imran sura ya 3 aya jetusomye ebadde mu surat an-Nisa aya 15 mwemu agadde okubukola genda weyongera okugaziwa otegeereza genda mbikulia suratu al-Imran aya 14 gamba nti tali Muhammad kirala kyonna tali Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kirala kyonna wama Muhammadun illa rasul wabula mubaka kati sebo musumba jamada dayo some aya eyo Muhammad tali kirala kyonna okujjako muki mubaka kirira agamba nti mazima bayita olubereberye qad khalat min qablihi rusul abalinga ye bangi Ibrahimu Musa bonna bali bannabbi era ne Muhammad nabbi sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah ngaba baka tomufuula katonda kuteekawo simanyi okusatu aya Qur'ani ekiganye era mwenyini yatusomesa era Allah aya zino wezisa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wama Muhammadun illa rasul kansembe aya suratu al-Ahzab sura 3 aya 40 tunamalira kugwa obudde aya ya makumyana wagamba ebigambo bino tabeeranga Muhammadi kitaawe w'omusajja mumwe naye ye mubaka wa Katonda era ye w'enkomerero mu bannabbi mubaka waki wa Katonda mubaka wa Katonda era ye w'enkomerero mu bannabbi kati ebyo byagala okuteekawo ssebo toyina bwina biyimirizaawo tebiriyo mu busiraamu era bikontana n'empagi z'obukkiriza kasita okola ekyo gwe kyoyogera oba ovudde mu buki mu busiraamu tekiriyo kiriza tulina akanonyero katugenda okudakiika 2-3 akamwoyo mutukuvu sekakkiriza
akadde tekali kusaidi naye kkiriza mudakiika emu nkawunzike nakuleta olunyiriri lumu mu aya emu mu Qur'ani n'olunyiriri lumu mu Bayibuli saba okusinza ku Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa nti bamalayika myoyo bamalayika wogera ku mwoyo mutukuvu babeera bamaki bamalayika tegerekesa bulungi ogenda kunsomerako mu Qur'ani essula ndowooza badde ngaziwa mukaawo naye katusomero aya emu somera Suratu Tahrim aya ey'omukaaga Suratu Tahrim embeera ya nkaaga mu mukaaga aya ey'omukaaga omukaaga kaga mu mukaaga then seeka nkokingiraawo Ebbulaniya emu 13 mu 14 mukaaga ntuuse aya ey'omukaaga agamba nti abange mwe abakkiriza mukingirize emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro ogwo ogukuumirwa ku bantu n'amayinja oguliko bamalayika abagukuuma abazito abakambwe ab'amaanyi amayitirivu abatajemera Katonda mu ekyo kyabalagira wabula ne bakola ekyo kyennyini ekibalagiddwa. Malayika Jibuleero mwenye mutukuvu ali omu ku bamalayika nga bo omulimu gwabwe tebajemerani Katonda bakola ekyo Katonda kyakoze eki kyababalagidde ekito bamalayika bano biki somera akaawo Ebbulaniya emu 13 Ebbulaniya wagamba nti naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti tula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo bonna sigi emyoyo egiweereza bamalayika myoyo egiweereza kyegedde Katonda yakitonda nga myoyo egiweereza mu myoyo ogyo mwe muli Ruhul Qudus akulira kiki malayika bali abaki abalala kitonde butonde kyani kya Allah ekitajemera Katonda wabula ekituukiriza okutuukiriza kiki Katonda kyabakoze eki kyabalagidde si kitundu kuwa Katonda ekyo muganda wange zuukuka okiteeke mu nkola owone. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.